Abadde dduka ku luguudo lwa Nassa wakati mu kibuga Kampala, poliisi bwekubye amasasi mu bantu ng'egezaako okugumbulula abasuubuzi ababadde batamya obuggo ababadde bakuba omuvubuka agambibwa okuba omubbi okukakkana ng'essasi likutte omuntu wa bulijjo. Abasuubuzi abadde tebasalikako musale bagudde kiyifuyifu ku muvubuka atategerekese mannya agambibwa okuba omubbi w'obukompyuta obutono ziyite laptop ne bamukuba kataba mu mize omusu. Omuvubuka abadde akubiddwa nga yenna atonya musaayi adduse eri poliisi okumutaasa ku basuubuzi abadde batamye ng'enjuki ezikubiddwamu ejjinja era alabiddwako nga yeerinnyisa kabangali ya poliisi. Ate ye omuvubuka akubiddwa essasi mu kajagalalo kano ateereddwa ku kabangali ya poliisi n'addusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abasuubuzi. Abasuubuzi ku luguudo lwa Nassa bavumiridde ekya poliisi okumala gakuba amasasi mu bantu ng'etaasa abamanyi b'amateeka kubanga kiviirako okutta abantu abatalina musango. Omubbi nga bw'abadde wano yali badde ng'ekuba musasi waggulu essasi erimu bwe litaasa abantu naye n'okuba bwoti abantu liyingidde mu eno wansi tajja nakuwona bana nze mbadde ndabirako dda bamukubye no mu transformer bannange nga bamasannyalaze. Basirika Sarah Ssenyonga Becca Mlinde, KTV Amalindirire.